Hadi yakacak mı? Umeme wali kutula mama yangu olina bakwatirako Papayo nawe! Papayo!
There's someone inside. Ngo chirumba kijja kugwira.
Ndeka mu general. Kizibu. Sisubi. Kale ngo. Bakubona okula depo. Gamba naye awummulamu. Semana vibao watumenye Gasindike wansi bakalonde kugamba vayo Chichi mama. Temanya kuloka tatu na mugate kutango kandi kula wali. Namuloza petilina je tunalaga. Abanga talimu katonda jali mukyali n'abaana bato mulinda gye kujja Tanuru yiyo. tanuru yange bagambye tanuru yange bagirekeera bala basereza bo boonona boona oda mulina gye mulaga mwene ensigo mujja kubeera nga mukola ekyo ate ne Museveni nemukyaba ekyo kyo bakimanyi ye muntu amawulire tesiganye naye mujja kujenja Museveni abaleke muno era kubasange olaba kajimoli ye yatumenya anamenya kumata naye katukuye batuwa kaji mama baleke basate nakola akolerere baleke batwale bayonoona nasemiya kositini twabikola nase uloka zange ziyiwe ziyige ako katanulu obutanulu nga nentakage balenga bulawo baleke mwana wange Hapa naona kusi yake. iko mtu ya shida. Iko mtu ya shida. Angalia dalili. Nakwambia kama unafanya vitu vinatao ni business hizo si. Hapo chunga kwanza ukadirie. Sasa hiyo
Toka ndani. Bebe kitu yenu mtoka. Halo wewe baba. China chiche basenze. You can play. If there is a video like Menyo lukubo never lukule. Ala go gambo cha. Mama bareke, nasema nakora kolele, bareke batwale bayonona. Nasemia, yo wasitini. Kwa bikola naso. Roka jage ziwe ziyike. Government itamutuyamba tukaenda Buwala bukweli. You see what you have done to our things. You see. Mama labayo mazima. That is a to azikola na mai. We sacrifice our time. We sacrifice our life. Never feeling I'm going to nebi to be Olokuba Uganda.
We are very sorry. President Museveni, we are very happy. Tuli basanyufu. Era tujja kugamba nti atuyambe. That's the money we sacrifice our life. Tugenda buwalabu Uganda temuli mirimu tufuneyo emirimu tusobole okweya tukole wanateze tukwanze tusaba mu misomo kyokanga mwono n'ebintu byaffe wemutu olw'okuba mbu Uganda yaffe abasitizinizi baana Uganda naye you see tusavu ebintu byaffe mu byonoona bannange tweyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubyonoona Senta za PDM tugenda zisasu zachi. Nasizirina eza PDM. Tebazimanya. Ezaki mama? Eza PDM. Basi tu wakati tugenda kuzisasu zachi nga ku business bwe tukola buba bonna babusenze babumazi. Obasibwe enkanya. Bandi banda Naberawo kujaba tugenda kati tunakolera. Nabo balabe muko. Bagenda tumenyera amayumba bagenda kugwawo abana bala bagenda kwetunda bwetunzi kwa bulonde bali ababaji bana yanonya bunonya 10 abadde afunye wajjo mudala gwa chapati bagulidde yote mwende pale mwende bana mtushanywe I'm very happy for the development that is taking place. But you see, the majority of the people in Uganda are sincerely poor. Most of these people, we are eradicating from the roads, are survivors. Most of the Ugandans are survivors. This might be a very good development for the government, but for the generation to come, get it. But when you don't prepare people to organize them, it means you are affecting the lives of very many. We are looking at one kiosk, but this one kiosk might be benefiting almost 10 people. To get it. We have few people who are living here, they cook from here, they sleep from here, and this is their main survival. Okay? It is a very good development. I know the government has plans for Uganda. But when we come back to the humanitarian ground, this will not be the best way of making Uganda. Tanuru yiyo. Tanuru yange, bagambe tanuru yange bajirekera bala batereza bobono na bono. Oda mwiliranje Emiranga mwenesi. Mujja kufera nga mukoleeko. Ate ne Museveni njakukyaba. Ekyo kyo bakimanyi. Ye muntu amawulire tesiganye. Naye mujja kujenja Museveni abaleke muno era tubasange. Olaba kajimoli ye yatumenya n'ameze kumata naye katukuye kubanga kulabye nga bamenya abantu n'ebintu byabwe byonna nga byonoonekera omu
naye nga kugamba ati gavumenti singa ebeera ng'omu gavumenti etegeera eti eyamba abantu ba bulijjo kubanga Museveni bwe yayagala akalulu yatwala mwaka mulamba okusaba kalulu naye ffe okumenya ebintu nga abawa enaku 3 lwaki tayinza kubawaako wadde mwaka nga oba myezi 5 abantu ne bajjawo ebintu ate bw'omala kujjawo ebintu bino laga omuntu walaga kubanga ke kalulu koye gavumenti ate gefa emidaala gya capati gino bagamba ati gavumenti egenda kubawa eŋŋaanu buuto kati baali bagaba eŋŋaanu mu kampeeni nga bantu basiikira wa kati bamaze okufuna obululu nga batandika kumenya abantu naye mu biseera by'okunoonya obululu babeera balungi nnyo kati tolaba kyoba olaba mu bayibuli bawandika eti Katonda alisirewaza amagezi g'abagezigezi singa nga maama we yatunda chipusi n'akusomesa n'ofuuka mukulu ate gwe n'otuuka ku bukulu n'otandika kumenya abantu ate nga wategeera oti wasomera sente za chipusi wasomera za chapati wasomera za nkoko nga babayokya enkoko kati otuuka mu ofiisi nga weefuudde omunene nga omenya ojjawo abantu bano abakola obuntu obutono naye nga nagwe kusoma obuntu obutono bwe bwakusomesa kyoba olaba ekintu ekyo kibi nnyo tunuulira maama we yakusomesa nga atunda ki naye kati bano batunda nabo basomesa baana kati bw'omenya omukazi alikweya ku luguudo n'omuugyawo obuntu we mwaja sukulu fiizi mwaja rwenti kati mulinga abantu abaata abaana abato mwesigaze banene bokka abasinga bagamba tinabalwako ennaku olunaku kandi bawaddeyo ebbanga ti mwezi nga gumu nebabawa omwezi nga gumu mwetereze awukyandibadde ki naye enteekateeka ng'eno ereke ebakosezza abasinga ereke ebakosezza wabadde batundirawo amanda wano n'emmere akati abatunda emmere nabo abakula emmere tukoseddwa nebenyini abatunda nabo bakozeeko anti nga nebanga ekijja tekisanga anti ate talina era wagateeka kati tolina kati mubonoona ofuniramu wa baba temwogera byayise ebyo mubite ebyo mubite ereme kuba mboozi gaziwa kitegeera kubanga abanaku nabo bagezaako okutandikira wansi okulaakulana okufaanagana n'abo abagaga kubanga buli mugaga yenna yatandikira wansi naye abali abawansi bonna bonoonye ebintu byabwe byonna biweddewo tetumanyi na kyakuzaako kubanga nange kwenyine badde nezikonteyina ne bazimenyamenya n'abalala bannange nabo bazimenyamenya zonna ziweddewo abawansi bonna batuuse okubonaabona erinnya linziriremu babazi Robert Mukono anti nga kubanga ekijja tekisanga anti ate talina era wagateeka kati tolina kati mubonoona ofuniramu wa baba temwogera byayise ebyo mubite ebyo mubite ereme kuba mboozi gaziwa ku makya ga leero gano omuganda wange efe wano mu Kikoza kuli kwewuunya ekigenda mu maaso kubanga kulabye nga bamenya abantu n'ebintu byabwe byonna nga byonoonekera omu naye nga kugamba ati gavumenti singa ebeera ng'omu gavumenti etegeera eti eyamba abantu ba bulijjo kubanga Museveni bwe yayagala akalulu yatwala mwaka mulamba okusaba kalulu naye ffe okumenya ebintu nga abawa enaku 3 lwaki tayinza kubawaako wadde mwaka nga oba myezi 5 abantu ne bajjawo ebintu ate bw'omala kujjawo ebintu bino laga omuntu walaga kubanga ke kalulu koye gavumenti ate gefa emidaala gya capati gino bagamba ati gavumenti egenda kubawa eŋŋaanu buuto kati baali bagaba eŋŋaanu mu kampeeni nga bantu basiikira wa kati bamaze okufuna obululu nga batandika kumenya abantu naye mu biseera by'okunoonya obululu babeera balungi nnyo kati tolaba kyoba olaba mu bayibuli bawandika eti Katonda alisirewaza amagezi g'abagezigezi singa nga maama we yatunda chipusi
nakusomesa n'ofuuka mukulu ate gwe n'otuuka ku bukulu n'otandika kumenya abantu ate nga wategeera oti wasomera sente za chipusi wasomera za chapati wasomera za koko nga babayokya enkoko kati otuuka mu ofiisi nga weefuudde omunene nga omenya ojjawo abantu bano abakola obuntu obutono naye nga nagwe kusoma obuntu obutono bwe bwakusomesa kyoba olaba ekintu ekyo kibi nnyo otunuulira maama we yakusomesa nga atunda ki naye kati bano batunda nabo basomesa baana kati bwomenya omukazi alikweya ku luguudo n'omuugyawo obuntu bwe mwaja sukulu fiizi mwaja rwenti kati mulinga abantu abaata abaana abato mwesigaze banene bokka abasinga bagamba tinabalwako ennaku obunaku bandi bawaddeyo ebbanga ti mwezi nga gumu nebabawa omwezi nga gumu mwetereze abukyandibadde ki naye enteekateeka ng'eno ereke ebakosezza abasinga ereke ebakosezza wabadde batundirawo amanda wano n'emmere akati abatunda emmere nabo abakula emmere tukoseddwa nebenyini abatunda nabo bakozeeki nembeera batutamba abasobati naye sogera mulungi kubanga mulago naye embeera tetugitegeera kubanga bizinesi zaffe zayononese tujjawo tulisitaka tetulina kyakukola bali badde batuwa bbanga bali badde batuwayo akabanga ka mwezi nga gumu ne twetereeza naye batukuddeko kiyivuyivu ne bamenyamenya konteyina zaffe bizinesi zaffe nemweziri zonna ne bazigoyagoya tugamba tunula butuguzi tetulina kyakakola bonoona buli kimu tulakita enjana efa gagoyagoya negatagata konteyina z'abantu tetulina kyakukola tujyawo tulisitaaka tetumanye nakigenda mu maaso tugenda mu maaso tetulitegeerako wadde nganze ku lwange mwenjirabye kale wabaddewo abantu okuyitiriza okuzimba ku makubo kati ngwe wange waliwo olaba kiddu yali azimbyawo bintu nga mwataddemu scrap mulodirizamu nga naye namugana nga landiwo naye ngaagenda maaso abantu babaddemu abadde bazimba mulodirizamu ate nosanga ngaoluusi amazzi bwe gajja gagana ogenda ne gaba nga gateganya abantu waawo exercise bagiranze Uganda yonna naye abamu tebagigenderedde kulaba nti kulinga kweza bujja kibadde nga kweza bujja naye ndowooza ekiseera mpozi ogamba nti nno kibadde kitonomu nga kyalinga kya myezi nga 6 kyaliyambye nnyo okusinga okubeera nti no kibadde brief kibadde kifunda ababadde balina okuwulira ne baali badde basobola okuwulira ate era nga abamu batawulira ngaera bwe kibadde era kubanga omuzindalo gwayitako kuno ne gututegeeza naye abamu bakozesa okunyoma kati nga woolabaawo bannaabwe bonna basobodde okujja ebintu byabwe mu mbeera entuufu naye ate ono jjo ne tubatuukawo ne bamuwoninga era ati yazzeemukola ki okitereeza kati nga mulirwana wange nze walifa twetereeza dda naffe tubadde mu mbeera efaanana kati mulimu era mune muno nga mukyalo gwolaba waliwo ngaoli akateekawo akatale mu kkubo mwennyini nawali kakati obanga olaba embeera eyo nga naffe ngaabeero singa twamugamba dda kino wekibanga kibaddewo okulowooza kyekiyinza okuba kibateekeddwa okumukolera kulinga kweza bujala ate oludda olulala mulimu ne gavumenti nga bwe tugamba nti nufe ab'ebizimbe ngeri tuvanga omusolo munene kati nze awo bamanja $2 million ku biro ebimu kati bw'oteebereza ate omuntu n'aleeta kakontena n'akateeka wano oba n'aleeta kakantini lwate onaasasula $5,000 bizimbe kuno biri very expensive oludda olwo nakyo kiyigiriza ate abasuubuzi kale naye tugamba mu kiriwo kyonna nti ekiseera waawe kyali kiwanvu kimala naye ate kati kyo kyekiko kikoleranga mu Uganda tuwulirize gavumenti kyetugamba
kiki ekitugamba kubanga kino kifaananyi kitworeka kifaananyi nti nono omusajja omulaba wazimbye mulaba nti awo watuufu liyale tugezako kulaba nti bwe bava wano tebatwala wa kubanga tumanyi nti buli omu entaasa yakola ki agyetaaga naye n'ekibuga nakyo kirabikeku bulungi manyi nti wano abantu balina amaponi because people will not come to build there. By the way, abantu awo because this is the main road, right? Naye bw'olaba obuzimba obulwawo, why are people not developing? Why? Because businesses ziriwo, omuntu n'ateekateeka sigenda kuteekako wano business yange lwa business eriwo ku luguudo. So that's why we are coming up with the what? The trade order. And to government apana. If you have many things and you want to display them, biteke kuduka. Begaziye, business egaziye. Nonye kifo ekirala wogenda oteke mu business eyo. Kubanga egaziye. Mucharaba. So I think maybe, but this is a very good example. Ucharaba, a very clear example why we need trade order. Kubanga yombera really, we are making a slum of our town. Town here after to look at slum. When actually we can do much better than that one. So, those are nga tuwari kunyigiriza mune because we don't want to come and force you, no.